asaba kitawe DNA alimba ali mu nsobi era musasira kubanga musasira ku kintu eki olode naye amaze okuzaala ate alina mwana muwala kale nate ya asaba kitawe DNA nga mulenzi ni ate azadde muwala kyokka ne gwazadde naye talina nnyina ne gwazadde yamutwala dda ku DNA ye nyini ali confused by the way omwana yetagatwala mu rehab Chicken agenda ku aine ekibi ekisikire kyafunye nga n'abaana be bagenda kibeerako era nsaba omusajja azala chicken taata nkwegayiridde nfukamidde mu butonde bwange mu mwoyo n'amaanyi gange ag'obutonzi sonyiwa omuzzukulu wo chicken oyo katongolo ow'ente kati kitegeeza mu nsi mwali akamalamu emyaka emeka asaasire nnyo kitaawe agimazeemu eri ebbanga ye akamalamu emeka kuba ngambye alina 2 emeka ekitegeeza gino emyaka 2 gyajja kumwozaako biwe emyaka 3 gino gye yakamala mu bulamu obwaddala bwe bayita oba reality aleke gizannyiramu agiyiteyo omuzannyo reality ndalamu olwaleero ekusuuta enkya nekkuba akawuna ate taata nkusabanga mukulu munnange abaana tuzaala mibiri tetuzaala myoyo abazadde mwenna abali abampuliza tuzaala mibiri katonda yatuwaako kintu kimu bode soul sizaffe ogwo omwoyo gwa chicken si gwa namba emu naye ng'ate omubiri gwa namba emu no tuzaala mibiri akagamba kutemukawulira kategeeza nti yo soul tevunanyizibwa ku kitaawo bannyoko ayo bode era kyovulaga nti bw'ofa baga nti mumpe omulambo gwa nkola ki yes kati bode ye yatata wa namba emu ye tata ye nanyini bode ya chicken but soul mukwano gwange namba emu omwana oyo tuzaala mibiri si myoyo tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Kale twatudde dda ku Mukutu Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero babuuzaako nyongero balamusaako yona gye musinzidde okubanga mutulabira mwe bali nyumwe bayire ddala twatudde dda okulaba ng'ate tutandika wiiki empya ndi ne mukulu wange mukulu Lwasama omusomesa Lwasama the teacher abeerawo bulungi nnyo musajja wa myoyo waliwo ne yaŋŋamba n'aŋŋamba omusajja wamulese naye oyo gaye wa atiisa waliwo yaŋŋambye n'aŋŋamba nze simwagadde atiisa nemugamba ajja kudda ne mugamba eri abantu abeetaaga information ye gy'ayina so oyo aŋŋambye nti ntiisa nsanyusa omulaba otiisa your words are scary ntandisa omulaba wetali mu nsi ya Katonda oyinza okuba nga yafa dda nga takimanyi abula nno naawe anti mu butonzi mulimu ekizikiza n'ekitangaala kati ebiseera ebisinga bw'oŋŋamba nti nno nze antya olw'okuba ndi mu dark anti aba birabanga ebiri dark kale sooka obuze ku bantu mbalamusiza banyabo ne basebo abazaana ba Kabaka abafirika abaddugavu gw'omuddugavu akkiriza mu myoyo n'obwenkanya bwa Katonda kulamusiza era nzize kuva wali twakoma tweyongereyo maaso nsanyuse nnyo comments zammwe tebanazinsomera kuba munanze emikutu gino bagiŋŋaana sigiraba era sigiwuliriza naye bemba nga mwanzikiriza ne bampita abambi bano n'enkomawo mu studio yaabwe wano neyanza nnyo neyanzege basebo era tweyongere tusome kankusomere comments anti ogambe tebaze kusomera before nga tetunagenda mulamu gwaffe ogw'olunaku olwaleero kansuke nkusomere ono bamuyita Roy Duffins
agambye Alan, please bring that man back. He has said things I wanted to hear for about a long time ago. Abalokole bwe batuwa obujulizi ne batugamba secular music mubi nga tuwakana. Mr. Alan, mukomyewo bambi tuyige. Ninsiima Diana. Sitaani musibe, just Mamona, the one working in terms of understanding wachechecho. Alan beera mu kiraasi. Ono ye Zion yali Maya angambye Alan beera mu kiraasi lekeraawo okwebuza amagezi enensi efugibwa n'amaanyi ag'enjawulo. Mwana nga yanyiize nnyo. Bring this man back, amaanyi mangi. Nayingo Hajara, thanks for the show. Alan, let the man talk openly because 80% of what he's saying about is true. Shanita, neno bana basiramu. Obutonzi bwaffe si bwa madini. This dude isn't insane. Okay. Raw facts, but the guy knows a lot about music industry. Money is the problem. Mamona yani. Omanyi. Alani, mbubiki byoyogera kastanze mbitegeera. Laba no Alani bwatunulanga bagala. Mwisa musajja. Kitiibwa kya Mukama. Mwisa musajja wattu lwa Katonda. Is talking the truth, but Alan, bring him back. Wabula enensi ezikiridde olw'okubula okumanya n'okutegeera. Loza bwe tuba tukoma. Wamma mwegaane omulogo tayinza kundokoza birala. Alan, mbu deep misambo analysis, big up MC Rasama. It's patent today. Lugambo presenters are very lazy at doing research. Yeah. The guy was called Collins, then Charles Owemuke. Yes, he was in WBS by that time. Yaliko Bass Track. Yeah. But the African corner was started by Messe Bontwe, then DJ Shield came in and guys started Yura Sama, Jacob Shield, Yasin DJ. Another day bring him back. I want to learn something. Chidabo. Wamara Sama oyogedda amazima abantu balina bingi ebiwawaniridde lwakuba tebwogera. Amina. Joseph Bamwine. Amaanyi alina kubanga ne sitaani agaba amaanyi naye ate si yasinga. Nange wano wendi musinga amaanyi kubanga agaba amaanyi eyatonda eggulu n'ensi. Katosobola kugeraageranya gago nga togenze mu competition. Omusajja oyo mutuufu nnyo Abdalla Kasimba. Tata. Tulekeraawo tugende mu nsonga zo. Kubanga okay, now kyenalabyeko ne kyenategedde. Francis ajja kutuyamba ayene amabbali bu comment yo girenge oba bujja popping up ngeje bwe tusomyeko ba just comment z'abantu nebe tutasomyo bateekeyo just balabe nti abadde tuli mu engagement nabo. Kyenalabye, okay, me as a person I don't believe, but abantu abatulabye I think bo mulimu abamu aba believing what you say. Now there is a waliwo omuzadde akedde okunkubira olunaku olwaleero. Abadde mu America nankubira naŋŋamba Alan, omwami gwe wakyaziza wiiki ewedde badde nsaba mwongere omukisa. Kitiibwa kya wiiki eno bino byagamba biri serious. Kitiibwa kya era kyovula bwe nkulabye awo ŋŋambye kubanga omwami yaŋŋambye naŋŋamba Alan, emyaka gyammwe temumanyi temulimanya ate muwakana nnyo. nnyo. Internet eboonoonye nnyo.
era omuzadde oyo n'aŋŋamba Alan tunuulira at the rate at how abavubuka bali unsuccessful in life ne rate abavubuka gye balinga unsuccessful edda neyanziza nnyo mu America kiraba naŋŋamba Alan nkulaye ku internet nga bakunnyonnyola naye nga tobitegeera naŋŋamba naye essaawa zino abaana tebamanyi omukisa bagujja batya ku muzadde abaana tebamanyi maama abamuggyako batya omukisa abaana tebamanyi taata yaani ekizibu kyaffe abantu bibiri nti tulemeddwa okumanya maama ne taata mu reality actually yampadde example bambi omuyimbi omusijja kwogera linnya but okay nse kimanyi bali mu mbira nyi ne maama we no be open be for real nze obulamu bwange bulaba ekindeeta wano olwaleero bannange n'abalaba omukutu gwa Alan nzize kwogera mazima size wano kunoonya siri mu kunoonya nze sinoonya sympathy sinoonya bwa celebrity sinoonya mulimu nedda nzize wano buweereza buno ndi mbuweereza bwange era omusajja omwami oyo aŋŋambye naŋŋamba Alan lwasa muleke asomesa abaana naŋŋamba wano nagenda e Uganda nenzija n'eddagala ery'okuttale libanoga naŋŋamba nendituusa wano neŋŋamba abaana munaabe ne bagaana naŋŋamba ne Alan abaana mbalaba balina engeri gyebamulye naye ŋŋamba banaye naleeta eddagala mwagaana amanyi g'obutonzi gasobola okujja mu America Alan amanyi g'obutonzi gasobola okujja yonna gy'oli nodda fe bamutwaddirako mu bigere tulina kitwogerako fe victims nze sizze wano kugatta lugero I'm a victim olwaleero Alan buli kintu ky'onyuma ku nsi ekyo ky'olabanga ekitalina makulu Mukama yakiwa obuyinza fenna Mukama yatugabirako okujjako nga gwe temukirengera bulengezi fenna Mukama yatugabirako era njagala okulabula abantu abali ku internet ntunudde internet eno ngifunamu mu wiiki emirundi egi banzikiriza okugiraba emirundi egi Mukama Katonda gwensinza yaŋŋamba nti internet ng'abajamaike bakigamba nti bomboclat internet eno yegenda obajja yetuleetedde okubonaabona olwaleero omuddugavu omwana omuddugavu omufirika tonatuuka kubeera ku internet nga tonnamanya wa gy'ova ne lwaki oli muddugavu n'obulombolombo bw'omuddugavu ebuluwa omuddugavu akutonda nga nawe oyinako wooli mu butonde bwo obwa Katonda y'ensonga lwaki tulina states nti eno Africa eno Europe eno Asia eno Caribbean buli wali waliyo obulombolombo obulombolombo bwe butegeeza originality yo nze mbadde nzija nendaba omuvubuka ng'akomplaininga ne kitaawe ngamba sigonzala nkutwala ku DNA DNA ate gw'omwana ogisaba kitaawo bannange ensi eno tulagawa bwe twogeraku wano nga batugamba abo basitaani abo bakola bino no sitaani ayinza okuba nga sitaani gwe mulaba nga sitaani olwaleero luno nga Katonda gwe yatuma nga bali ebaavaawo bonna n'alaba nga talina gwajja kuddamu kutuma ku nsi ye nagaddayo otereze n'ebyo byotaakola ki ebyali byonoonese nze olwaleero kale gwe bagamba wa sitaani nzikiriza mu buntu ate ng'olwaleero buli nzikiriza eri mu nsi muno etwalira nnyo kibayita obuntu oba kibayita consciousness buli ddiini yonna yonna ekusomesa ekintu kimu consciousness naye tekutuusa wa Katonda ekuteeka mu consciousness gwe weefumiintiriza n'ogamba naye mbutuufu ku bintu byendaba ku nsi kuno
n'entondo gye byatondwamu mbutuufu Katonda w'amaanyi. You don't need to gamba nti oba Katonda yani, no, ng'osaluutinga busaluutinzi. Saagala mu nsonyiwa okumentioninga ng'amannya g'abantu naye omuvubuka oyo oba ye Chicken asaba kitawe DNA alimba ali mu nsobi era musaasira kubanga musaasira ku kintu eki olode naye amaze okuzaala ate alina mwana muwala kale nate ya asaba kitawe DNA nga mulenzi ni ate azadde muwala kyokka ne gwazadde naye talina nnyina ne gwazadde yamutwala dda ku DNA ye nyini ali confused. By the way omwana yetagatwala mu rehab oyo Chicken. Internet yena ina omusambo ogumuliko ogumubonyabonya gwagala mutwala paka down. Kuba wano zino 5 za Katonda siri mu stand kuba wano boka kasante otagende down. Gojjo goli muwana ekyokula n'ekyokunywa bwali bateyetondedde kitaawe. Alikwambia ki? Goli muwe ekyokula n'ekyokunywa kuba gwokoze endagaano ye wano wetuli. Nze amazima ga Katonda mugulu ngenda bagamba yo mwenna abalabo mukutu gwa Alan. Katonda tasaagangako. Tuve mwebe tugamba okutiisa n'okusaaga. Ensi ya Katonda eri straight. Alan Katonda tagenda okuddaatiriza bukyamaani nti oba yali asaaga nga amutonda. Gwe yatonda nga mulema asigala muki? Mulema. Naye bawona ku bituuti. Alan nkiddamu tulina amaanyi ku nsi kuno. Owulya taata? Tulina amaanyi. Abantu bangi bali ku internet ogwo abatoogera nganze naye balina amaanyi. Muve kuba n'abantu abeestudio abana abasawo abalooza nti abasawo bambadde ez'embugo babatiisa n'ebintu byambadde. No ezo mbugo ezo ngoye. No the crosses. Amaanyi gali mu muntu. Waliyo abantu abalina amaanyi. Oh God. Abulira gwako nkiddemu Alan. People have power. Which power? Spiritual power. Yes. What are powers endala? Alan, we have power. We have spiritual powers. Nga Alan, I can change you from day one. Nenkujja ne kumulamwa. Nga sikuteko sikunyweseza biragalagala wabula nga kigambo eki now no pose Godfather wakubiri naye Godfather naye alina olusula ayogera neŋŋana nawe lwasa. Alan n'abandaba ku mukutu gwo maze nga practicing ekintu kino for 8 years. I have clients abali ku mukutu guno ninga tebaagala kwogera kuvaayo because bajja kulabisibwa bo balabanga abalabisibwa bajje ewange mu nkukutu ekitegedde kati bw'omwasanguza oba okola ki oswala oba towadde professional mulimu gwo naye tukyusiza obulamu bw'abantu. Omanyi kizibu kirina nti omuntu bw'akulaba agamba gwe nga tonnakyuka nedda nange nina kukyusibwa ate mulala. Omuganga teyeeganga. Chovula pastor n'omuwalimu oba ne shehi sente zaali azijja mu ggwe ng'ate awonya ggwe gonogera n'ozikola. What are powers? Spiritual powers. What are spiritual powers? Amaanyi amatonda ag'omwoyo ag'obwakabaka bwa Katonda nga gasobola okukola ku ebyo ku nsi y'obwa Katonda ne gaweereza mu bulungi ku mwana omulungi omutondo wa Katonda oba ebisolo bye oba omuddo gwe. Era amaanyi ge tulina gakola ku ebyo ebintu ebiramu tegakola ku kintu kifu. Toja kujonga mente moroka mwana teacher moroka yange feed wali wansi naye nkozesa kumanyi ge kanikwa no ekyo tisikiramu. Ffe tukola ku bintu ebiramu ebitonde nga bifa nga bizaalibwa. Kwe tutandikira kwe tukoma. Olwaleero nga temunnagenda wala nnyo buli muntu ali waayimiridde njagala okwate ku ttaka eryo kwata ettaka obuntu bwe buti nuunako weebaze Mukama omugambe nti weebale Mukama kuntondera mu ttaka eddungi nga lino kubanga ffenna tuli ttaka. Alani olwaleero buli kintu ky'olya n'ekyonywa kyava mu ttaka.
ekyo nkimanyi naawe nyini wava mu ttaka ekyo nkimanyi naye okimanyi nti Katonda mumunoonyeza waggulu naye nga Katonda ali wano. Era emikono ogigiraba oti oyiteyo oliyita bbanga. Katonda mpewo gyossa. Katonda yatutonda ng'obutonde bwaffe bulina okuva ku bajjajja paka wetutuuse wano wetuli olwaleero. Era nga tetukyusanga buli muntu aliwo Alani obadde wano okuva ensi eno byatandika naye tomanyi. Goli obsessed n'eddiini ekugamba nti tugenda kuddayo ewa kitaffe. Tali kitaffe. No! Tulinga kijanjaalo. Tulinga kiwuka lava pupa adderati nekiddayo. Nekidda era mu paati 2 lava pupa adderati nekiddayo. Kati nze neewunya omwana nga Chicken abuuza kitaawe gwosobola okuyigiza jjajjawo kususa eggi. Chicken agenda ayina ekibi ekisikire kyafunye nga n'abaana be bagenda kibeerako. Era nsaba omusajja azala Chicken taata nkwegayiridde nfukamidde mu butonde bwange mu mwoyo n'amaanyi gange ag'obutonzi sonyiwa omuzzukulu wo Chicken oyo Katongole ow'ente. Ani gw'ogamba okusonyiwa Nambeemu? Ye Nambeemu tatawe yasonyiwe Katongole. Katongole tamanyi. Pannange Katongole ku mize gye wakola ovudde naye obuuzire kitaawo nti nkutwale ku DNA. Ku bibi oyina ku nsi kuno ng'olina ekibi ekisikire. Gwe yaleeta kitaawo lwa banne lwa buzadde n'ekitata wa Chicken yali mwegaanye. Omwana tasobola kwekuba ngalo bw'atyo n'omuddamu n'omuyita nti gwe omuzaala. Naye yalowooza omwana oyo ensi yamwerabira. Oba amazima gennyini ebintu bye yakola bye bimugoberera. Baneemwegeneza ebintu bye mukola mu butonzi. Mu butonzi. Oba ekyo naye tonnakitegeera. Ala n'otambulira mu butonzi leka okwetwala mu bino ebirala by'olimu. Oli mu butonzi. Watondwa butondwa. Era okulemberwa butonzi. Tekikwetagisa gwe okubuulira Katonda. We don't need to tell you that Katonda gyali, Katonda yakola bino. We don't need. Kikakatako gwe nyini to find God. No one to tell you about God. No, because you are God. Gwe walaba wambitabo ebitukuvu mu ababikkiririzaamu walaba we bawandiikira ng'omwana abuuza kitaawe nti kola kino bwoti ne bwoti. Nga ne mu Kurani batuga nti Nabi Ibrahim yalagira kusaddaaka mutabani wa Ismail yamugamba nti tata bw'okibanga Mungu bw'asazeewo. Mu Bible waliwo bagambira bwe yagambira nti baleke kuba tebamanyi kibakola ki bye bakola. Naye mu lwaki temwefumintirizaako ku ebyo ebintu? Mwefumintirize. Muve mwene enjiri ya Yesu agenda kudda. Muve mwene enjiri ya Muhammad agenda yakola bwali. Mudde mu yammwe. Kale Muhammad bye yafana agenda. Gwe yasigalawo ogaseeko kikuye. Oba ojja kusigala ng'otunulira bulombolombo bwe bwokka. Jesus bukyanga afa gwe omwongeddeko ki? Musinza buli Sunday. Ate Jesus yetazze wano kumusinza. Jesus yajja wano kuba directinga. As Muhammad. Naye abantu abajjanga ba general manager twabawa company nti ate bannanyini company. Eno company ya CEO. Jajja Godi. Eno company CEO Jajja Godi. Aleta ba manager abapya. Kati manager aliko ye sitani nga yemuwogera anti kati kubanga omwana we yagenda ne Muhammad yakola ki? Sitani yeti yakola ki? Ekitegeeza CEO yamugoba oyo. Yamugoba. Devil yamugoba. Devil kiki? Muzimu. Ate omuzimu obuofuufuuka muki? Devil biri awo sitani. Listen carefully. Mubi. Olwaliro teri sitani.
Njali. Nchiddamu. Nkakutunula maaso gange. Olwaleero teri sitaani, gwe sitaani. Ani? Gwe Alani. Nedda bambi. Abalabi b'omukutu gwa Alani. Alani ye sitaani. Nedda. I rebuke. Oh! Ncheyambula kyekyo kintu kyoyogedde. Alani nkuwadde wiiki egi. Ojja kudda wano nga ku kati tuli wa Mande. Yes. Mande ddejja kudda. Tugenda kudda. Ojja kudda ongambe nti mutuufu teacher. Waliwo ebintu biwaŋŋambye naye kirabika nze mbadde sitaani mu bulamu bwange. Nedda. Alani oba sitaani mu bulamu bwo. Mukwano, nze ndi mu kifaananyi kya Katonda. Katonda talina kifaananyi. Mukwano mwendi. Ani mbuuza lwali kankunnyonnyole. Senga Katonda twali kifaananyi twalibadde tetumusinza businza. Nyumya ebirala byonna. I'm not sitaani. Gwe sitaani. Nedda. Mbuuza lwaki? Binyonyole naye sijja kubuuza lwaki. Kubanga bwe mbuuza lwaki mbanga akkiriza nedda. Nedda kale obubi bw'obeerera sitaani bwe buno. Nti gwe nnyini gw'oyawula ekirungi n'ekibi. Kabiiki. Mu nsi muno gw'oyawula ekirungi n'ekiki? Oba abalabi mututegedde omwami ono kyabadde yeewakana? Alani gw'okola ensobi n'eba ya sitaani, gw'okola ekirungi ne kiba kya Katonda. Y'ensonga lwaki Katonda yakuwa omukono ogwa kkono n'ogwa ddyo. Eno waliyo ebibi 5 n'ebirungi 5. Nedda. In the name of God. Nedda. Bwebo butafuse bubi nedda. Tampangako mukono gwa sitaani mweno gwa Katonda. Teri wa sitaani. Listen carefully. Ebizibu byamuyita ebizibu bya sitaani. Those are challenges Katonda zayagala omumanyiremu. Era twalibadde tufa nnyo ku challenges okusinga okulowooleza mu birungi musiru gwe. Vuma naye nze lwasa nti nkubuulidde. All the challenges olw'okuba nti ffe abalya mmere abantu abatonde tetwagala ku gettinga into challenges. We call it Satan. Sitaani yankemye. Imagine. Nawe Alani oli wano oli mukunga nti sitaani yankemye. Kale afaanana atya? Gwe yali amumiitinzeeko. Sitaani. Kiriawo kiinaga yembe kya red. Kati mune nkunyumiza. Kiriawo kiina agasa agabi. Ana Levikson jantu gobe Gistan. Levikson tayitaga goba sitaani. Musumba nti. Teri muntu agenda goba sitaani okujjako nga gwe nyini. Gwe ovuddemu ekya sitaani. Buli w'okola ekintu ekirumya munno oba ekirumya omutonde yenna oba omuddo oba emiti oba ebiwuka oli ataata oba ebisolo oba omuntu munno oba ofuuse sitaani. Ensi etandika naawe Alani. Ate guvaawo ogwo gwe ng'ogigoba. Lwaki toba na nature brain? Gwe mwana gwe okulira wa tewali akukuttaka mbuto. Gwe amma kyova tolina nature brain. Tolizoninga. Ngandi ettaka. Omanyi lwaki omwana omuwa ekyokulya muswana akisula wansi? Kufuna nature brain. Bw'omaze okuseka njogere. Ane lwasa olimba. Sitya gwe ntya Katonda. Nze kimwe kyange nkijuliza Katonda kuba gwe siina kyenkutyamu. Nze muntu gwe nti ali ogwo. Omwana omuto bamuwa ekintu n'akijja muswana n'akisula wanti aye n'amaana akirya. Kufuna bwongo kubeera polished. Kubanga ettaka mwe tuva. Kati olina okwegumya. Era omwana atalidde ku ttaka taba na magumba magumu. Taba na calcium. Omwana tayingiddwako mu musana bagamba talina ati. Katukebere wano ku internet tubuuze. Yes. Is it healthy for a baby to eat soil? Kebera. Anti gwe kiwafuuka bagundi batigibani bagita gogo. Go. Boba awandiika nti kibi omwana okulya ettaka nga muto. Era mwe. Ate nga bw'obuuza ekira tugende mu maaso. Kubanga tekijja kukulwisa. Genda mu maaso nze njagala ombuulira omuzadde yaani mu spiritual world. Mu spiritual world omuzadde ye Katonda. Oba tutegeeraganye okyayagalayo ansendala. Hello.
abalabi ba Alan ndooza ateredde kati asaze omuliro bannange gogoterwawo tugende ku nsonga endala gogoterwawo ekitiibwa kya Mukama kimuddirenga tugende mu maaso taata kubanga obuze sebaavuga kale katulinde anaakasala katujira tubeerawo nga minze gwoyogere kubanga mune dakika zitwala nga twogera bagambye some believe eating that is good for the baby but there can be harmful effects when the cell contains Mpengalo director come to me come thanks okay olide abawalabi ba Alan bannange yetaaga ajja kujjako mu somo lyaffe ery'obutonzi sijja bagambye abamu babirivinga nganze era tebakiwakanyiza abasawo bajja tugamba tebakiwakanyiza abo eno gogo esinzirako omusawo yateekayo ebintu bye tebiddibwamu kyovula buli kyobuuza okikola ki okiddibwamu sibe kiri director tugende mu maaso those answer njizeemu kati njagala nkubuuze buuza wambuuziza ku kyataata nakugambye mu spiritual world gye tuva taata ye Katonda w'oku nsi ne maama ne taata taata yatonda maama mukuza oli ndoze nayo ansanjizeemu era maama mukuza naye maama bw'akuza omwana amuwa nannyini ye zino programs mpitira ebintu ebyo buli ebisukkaku wano omwana bw'atuuka mu myaka egiweebwayo kabeere mu sayansi kabeere mu buntu bino ebyamwe bya poliisi kabeere bino ebya gavumenti omwana aweebwayo ewaali kitaawe ekitegeeza taata ye taata w'omuki ye mutonzi w'omuki w'omwana maama ye mukuumi w'omuki maama akuuma mwana era maama yayina ekintu eki mu nsi yonna kye tulina okuba nga ffenna mwe tuva gye bayita poto bagita poto abagenda ebuziba ndooza mukitegedde nze nkitadde mu luzungu mu buziba nkunyonyodde kitwala eno program ya saawa namba ntono okubinjogera no tozirina kuba tojja giterawo bantu balabe essaawa 2 namba nga bali ku ekyo kimu abantu balina ebyokukola so maama yalina poto yatereka ate era yalina poto efulumya naye talina poto ezaayo omwana bw'azaalibwa n'atuuka ku nsi tasobola kukuba litaani n'addayo taata tatondebwangako kukola ekyo taata yatondebwa kutondawo muntu taata atondawo obutonzi kwe butandikira era abantu butudde mu amazima nnyo teri nnyina ali akyaye mwana we nga taata nnyoko tasobola kukyawa oyo nyoka akukyaye n'atuusa kwese nga wamutuusa naye wamutuusaayo naye ate taata mwangu nnyo okukyawa lwa nsonga tabeerangako naawe teyakwetikkako bbanga teyakutereka tamanyi kwese ensikize wayitamu kitegedde kati ye kyekyo ani azaalukuka taata maama tazoolukuka makyo osobola kyogera mu buntu naye mu butonde tekiriiyo ekigambo ekyo mbugazi kitegeeza ki ekiriwa okuzaalukuka
okuzaala okuko obanga afudde naye ng'otambula oba omufu atambula. Sikutegedde. Explain it. Discuss. Wali obaddeko awo wantu naye nga sitoliiwo. Nga bwe ndi wano. No, singa bw'oli wano. Namanga bwe ndi wali otuuseeko awo wantu n'obeera nga yali abaddewo n'ogawana ninga nga yali abaddewo. Ekifo kyonna. Oba moment nga nali ngirabyeko era ali entuuseeko. Naye nga ate mujadde atentuuka. Kakati yoyo omuntu bw'atyo aba ku nsi nga kwali naye nga si mutonde. Andi obutonde bw'obutonzi bwe buva ku kitaawo naani n'ennyoko. Kakati ate kitaawo bwakwegaana nagasi yakuzaala then oba mu nsi obeera mweboolereze. Omwana omuki? Omweboolereze. Bakuboola. Does it affect me in any way? Oh my God. Waliwo atayagala. Kuno ku nsi okubeerawo gwe nti olina oli muntu. Olina okuba nga olina yakuzaala. Kuno ku nsi okweyita Alan. Agamanya g'olina ekitegeeza waliwo yagakuwa. Abantu baliyo bagagga, they are happy nga baba. Teri muntu omugagga yenna bayida ina babuulira ekintu kimu. Mu bugagga bw'omuntu si ssente. Obugagga bw'omuntu consciousness. Era senga twalina abagagga ku nsi kuno. Senga ffene tuli bagagga. Olid. Naye bonna bena tuli si bagagga. Kubanga obugagga bw'omuntu eba consciousness. Ekintu bugagga kitegeeza okuba n'ekingi. Kyembadde ngenda okugamba. Gwe tulaba abantu. Nze namukwano gwange. Yaŋŋamba mbu mama yamuzaaluka. Kati agamba he's very fine and he's okay. Alimba. Nesente zazi. Alimba. Sitya gwe ntya Katonda alimba. Mbu bawe bamuzaaluka. Alimba. Teri muntu abeera mu nsi muno nga kimbuyege n'abanga yeeyagala. N'ebyo bintu bikyaliyo Lwasa. Si bikyaliyo. Bitonde okujja nga ovudde Katonda. Omuzadde n'akuzaaluka. Okujjako nga gw'ovudde Katonda Alani nga munga nti oli mulokole nnyo. Okujjako nga mu Bible ne pastor wa kugamba nti obutonde bwavaawo. Naye obutonde ne pastor wo omusumba wo agenda okufuuka omusumba wo ng'olina obuzaale bwe kitegeeza originality yo si ye. Tagirinaako buyinza. Taata kintu ky'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Wakiri omufiirwanga n'okuba nti kitange yafa ng'owange bwe yafa. Badru Kisitu Mukama akuwe ekyumula eky'emirembe. Nze kitange ndi musanyufu nti yafa mumanyi. Ng'akumanyi. Era mbeerawo n'envimba. Nze envimba. Ne munanga abantu abatalina bataata bambi osanga oli ng'agamba nsala ku taata wange biki. Teri kintu anti kikitegeeza nti toli mutonde mutuufu. Tomanyi omuntu atalina taata obeera omutonde omukyamu obanga ovumaganya nnyoko. Nti yalinga asamba futubolo n'atamanya taata muki. Ekyo nate kibi. Mu science kitegeeza nti oba weeyambisiza abantu babiri mu lunaku lwe luki. Oba abasukka mu babiri mu lunaku lwe luki. Kati oba otandise okugamba nti nnyoko yali abaliga n'atamanya kitaawo muki mutuufu. Nze nsaba abantu abali ku intaneti kuno mukwano gw'oyo muvubuka mumukuŋŋaanye mufune ebyo mufuna. Nze manyi taata ngoyo ajja kusaba chicken embuzi. Ekanzu embuzi. Ate namuna ebyo alina okukola. Ani? Chicken. Okola ki? Okuddamu okitaawo muyita nti oli mwana wange. Alina okutanga. Chicken? Chicken alina okutanga kuba chicken ali 18 and over. Alina okutanga.
Chicken yagenze ne wajjajja. Jajjani. Azala tata. Jajja wazala tata we tamumanyi. Jajja wazala kitawe tamumanyi. Ate kitaawo akugamba nti genda obuze nnyoko kitaawo ate n'ogamba nti jajja wazala kitaawo mumanyi. Oli musiru. Mbadde manyi kitaawo yakulaga nnyoko, yakulaga jajja amuzaala. Soko dem science mbadde simutege nange sinadde nade. Okaga oyo okogedde otya? Kaluwa. Akakajjajja okogedde otya? Taata yakulaga nti oli yani? Ye jajjaawo. Ye nnyina. Ye maamawo. Ye nnyina amuzaala gwoyita jjajja. Gwe tosobola kufayininga jjajjaawo nga kitaawo tamukulaze. Tosobola kufayininga taataawo. Nga nnyoko tamukulaze. Kitegeeza wootuukira ogende wa jjajjaawo. Oba naawe okonfaminga nti taataawo. Wootuukira nti jjajja nzize. Bw'oba bwali ogenzeko oyite wa jjajjaawo bazaala kitaawo n'ogamba jjajja nti jjajja nze gundi kala tulakyokera ku makya n'odda ku internet njagala ombuli eggwanzaala. Waliwo abantu abonoonera kaliya z'abantu kati oyo omwana ali mu kwonoona kaliya ya kitaawe naye nga naye ye gy'ali mu kwonoona ey'okubiri kati atandikidde ku ya kitaawe kati azze ku yiye. Ate nga gano amawulire ogamanyi gagenda kuyita olwalwe biggwe nga kitaawe yakunyigira yakukya nga abantu tebakyagala kumanya aguli eryakola eriyo lyaggwa. Ng'eriyo lyaggwa. Kati nga tebalina ddinyonyamu akayivu zo zino mu kompyuta zammwe ng'onoonyamu akayivu mpozi nakolako sitole ya gundi. Ye kati ali ku kinga wayise omwaka byaggwa bitya. Chicken okyalina obuzibu bunene mwana wange tomanyi sikumanyi ate sigenda kola luyombo nawe nze siyombangako wabula njala kulabula ekintu eki nze nga atakumanyi ate atali muntu wa internet nze nzikiriza mu myoyo. Ne chicken naye akkiriza mu myoyo. Takkiriza myoyo. Omuntu akkiriza myoyo tosobola kutoyimirira mu kitaawo tedda mu kitaawo tobogolera kitaawo. Taata mu Katonda. Taata mumuleke. Muleke okunyooma taata. Nkaaba ng'oyogera ku taata. I'm feel sad. I swear njala kukaaba. Taata muleke. Taata mama bireke birala mbisiruwalireko. But when it comes to dad and mom, guys, must styling up. Gweza abantu baligenze nga ku malalo g'abazadde baabwe. Do you think kyali badde necessary? Mbalaba. Mbabo mbalabi. Ne Sheri Matovu yangamba akikola. Do you think kyali badde kiri necessary? Mwengaye mwogere mujja nga mutandika okubinaawuuza. Abo bakkiriza mu sitaani, bakkiriza malaalo. But no. Spiritual powers za kitaawo ne solo ye tefanga. You can go there. Mu nyumba ye gye mwamuwa. Talk to him. Talk to her. Your mom, your dad. Yes, go there. Talk to him. Talk to her. Lwaki oyogera ne Yesu naye nga yafa? Lwaki oyogera ne Muhammad nga yafa? Why don't you talk to your dad and your mom? Are we stupid? African, where are we? Where are we? It's a must. Nenga atowe bagamba nti ova kubuuza ku bakadde babaafa. N'owulira bubi n'oga twagala byogerako. Waali badde obyenyumirizaamu nnyo. Olwaleero kyotolaze mwana naawe tajja kikola. Mwe abazadde abatagala twala abaana bammwe kubika. Abatagala batwala ku kabuliza mmwe oba ku malalo g'abajjajja muno balagayo ne gye babazaala okuba nti mwe mwatereramu eri wabi nnyo. Gye bagenda okutwala. N'olwokuba nti omwana wo tiwamutwalangayo tamanyi mugaso gwayo naawe bw'oba nakuzibu tajja kuddayo. Ate mutandika okusumbuwa mudde mu buyumba bw'abaana bammwe mu busumbuwe mu balume. Tomanyi nti emizimu giruma. Emizimu gikukuluma giruma. Ne kugamba ye omwana wange n'otojja nakunkuulako omuddo gwannyingira amazzi gannyingira. Bye mugamba nti taata yandoosezza.
ye nga ngamba bwati ne bwati ye nga ngamba bwati ne bwati aba ku meetinze takyasobola kudda mu Rio ne yadda mu spiritual. Nafa ak'obugagga ke tulina ate tukejjako abazungu bakatutwalako. Akabazungu ke banoonya amaanyi gaffe gavaawa. Tebakalina. Naye ate nako mukalabe mukawaayo. Ffe tuli balaguzi, abaddugavu balaguzi. Naye ffe tulemeddwa okulagula ate tutya nti ositaani. Naye nga ke kali mu Mukama ke yakuwa. Nzika nkubule mazima Alan nkoze emirimu mingi egy'obuntu gino ejjamu gimwagala tukole. Naye nga Mukama ngamba nina okuweezaako n'abantu abaki. Kyovola that's why ndi wano ku show you. Nina okuweerezaako n'abo abantu abalala mwanze bye yannyamba nambikkulira ne bannange nina obbabikkulira. Nze sikuganda kusigala mu ddiini yo gy'okola ki? Gy'osinza wabula nkugamba nti eddiini yo tekuggyako buwangwa bwo. Eddiini yo tekuggyako buwangwa bwo. Abaana bato muli wano muti embugo zaali ngoye. By that time ze mwalina okubikamu those spirituals n'ebigenderako tudde byaggwawo embugo ntono. Abantu bamba naluno lwennyini lwennimu lubugo. Kati memulowooza nti embugo tujja kudda mu twambala ezirinedda colors by the kamabuli mazima. Colors ze mwambala ezo. Kala za misambwa. Eze ziriwa. Ze mwambala nga ziriwa. Buli muntu. I swear and living God. Njagala ofuneyo sitya gwe ntya Katonda gwe tukusikuti Alan. Naye ntya Katonda yantonda. Njagala otwala obudde genda obuuze ku bantu abali abo ngoyo omwami yakugambye wo mu America omubuuze wamma engoye eza kale zetwambala colors teziri mu spiritual buli musamba gwina kala yago. Mbwali omusamba gwa papo atogwa mubi nnyo. Ani nkubulya mazima tunene eno mwana wange bw'oba tonnaguweza kutuuka kulya DB Bishop togwambala. Ani bw'oba tonnaguweza kutuuka ku ddaala lya Bishop togwambala oba Reverend. Laba noono kala laba ono fala. Gwe gye minagiro gye bambala mu church ezo oza ki? Kati nkubulya mazima buli kintu kye bakola mu church kano kalaba kano ke bawuba ke bagenda bawuba akabani ne mu masabo gye kali byebimu. Olabe engoma ezibakuba mu church endongo libasoka okubawo ne musabo gibayo kuyita spiritual powers kuba tezigira kukaaba. Spiritual powers tegira mu kukaaba. That's why fa bamutugamba temutukabiranga nga tufudde. Mujja kulemesa spiritual powers afa okweyagala. Tuba tugwenze time yaffe ebeweddeko. We are here for time. To living a time si myaka. Raso mfumba. Nze siri wano kufumba kuba sina kyenkwetaaza. Nzija wano ku mafuta gange. Nzija wano ku buli kimu nga nze nkyeketaalingidde. So nzija wano nange kugatta ku ddaala Mukama amaanyi n'obusobozi bwe yampa nange nyambe bannange abali emabega eyo abakirabanga obubi. Nze kankubule mazima nze nali neekweka ebbanga okumala emyaka 8 kyovula nvuddeyo olwaleero. Abantu bangi muli ewamma ng'olina spiritual powers nga zikusumbwa. Come to me and we talk. Leave these people. Ogenda kufa ekisiiri weetuge. Naye nga waali baddoja ne kasuli nga negamba wooli kino kye kikusumba kino kikusumba amatambula bwoti ne bwoti. Abasiramu balina lakanamba bagamba nti bw'obeera awo kati kankubule mazima. Waliwo mu ddiini mu Busiraamu bagambira nti ne bamala bateeka wali embizi ne bateeka wali n'omukyala nga si wuwo mu biseera kati nga bino eby'ekisiibo. Mu kusiibulukuka nga tolina kyakulya wabula gonoga nti nze okusiibuluka kansiibuluke na mukazi wa atali wuwo. Wallahi gwe musango ogusinga omuntu alidde embizi. Ate embizi mu Busiraamu tekkirizibwa. Bandisonyiwa ow'embizi Katonda yandisonyiwa ow'embizi n'atasonyiwa gwa egadanze ku mukaamu nno mu kisiibo. Olwaleero oba onfunye
nze just koyogedde just keninga kenda byemu olwaleero nandi go by the way okuva nolwa bwenzija ku program tunune eno nga njogera nawe togamba ngekigambo just katonda mu nsi ya katonda temuli mu just nakugambye nga tutandika nti gwe yatonda nga mulema tagenda kudda mutereeza just kitegeeza kusaagirira neerwasa oyogera ku bantu bebatonda tulaba nko bantu bawona nsiba obulamu bwange afu yaabo teri muntu awona bulamu butonde bwa polio mu butonzi betulina sagala kwogera churches let me be open mu butonzi betulina nanga amaanyi ngaina tuwonya bulumi are we together tuwonya buki tuwonya n'ebiwundu rasa amanyo gaina oh kitange baklants bange bo bamanyi mbona amanyo ina gachira ne rasa ne nkuba je wazeemu empya mwendange ala ninkunyumizaki si nkuba mbadde enkola okuvedda tunule eno mbadde enkola okuvedda ani ayinza okuanya banja ababadde bamanyi bannamawulire abasinga obunyi badde bakimanyi naye twasobola kyogera kuba nze yani nze godfather waabwe ekyo buli munnamawulire ali emakindi abadde akimanyi naye tasobola kunjogerako because I'm godfather bino byenkola iye bino ba spiritual power yes bino mbadde enkola buuza Jacob mbesimu yange mubuuze wuuyo mpesimu yange mbuze Jacob omutuuze mugambe ndi wano ne Lwasa anga njagala kukubuuza wamma kituufu Lwasa kuvadda ali mu spiritual bintu bye abimanyiko abimanyi era yaja nakugamba Lwasa mayafuuka musawo kimanyi kyajja okugamba nze nako wako wadanze ebintu ate nze nfunze nganye mbane manyi buli kyokola nkuwininga watu akatulya ku program buli kyoleeta nkuwininga bemandi musobya katonda ali badde nze gwakuba balayi hankubiri Jacob omutuuze Jacob tanimba uyo tanimba ngako agikwate era bwagikwata Jacob bwagaana okukwata nga nkubira fish fish tamanyi banamoli bamanyi DJ Shira amanyi anda bokozeeko nabani omulala njogera ku bantu ababeera deep nange kalo kimanyi ndino nze nkubuli amazima maze emyaka 10 okuva mu 2012 siddanga mu kumitinga DJ Shio since 2012 takutemuleke ojja mufuna bwe tunadda wano ojja mufuna ojja buuza abali no ojja buuza Jacob bwe tunadda wano liga nti yalimba oba talimba kintu kitono nnyo nga bwe nakusaba nti kankole program yene mbi abantu batajagali tonziza sibe nayogera kumpewa mamu kama director nesanze nga nkomyewo nekyo kireke nze kati nkubula mazima Alani obulamu bwange bwensigazza ku nsi no katonda wange buyanyingira n'okumumanya sagala kuddamu kulimba nzolo ebintu byenjalo okwenenya bema nali nnimba mu kusooka nsaba bonna be nalimba bansonyiwe kubanga kati namanya katonda omutuufu talimba katonda omutuufu tasaaga katonda omutuufu tasonyiwa ebino tuyina ebirowoozo by'ekisirusiba ni katonda asonyiwa katonda tasonyiwa bwe gubanga omusiba gwo guyina gwo gugwamu era gwo gubaamu ate katonda taliiko mwana we okujjako Yesu naye teyali mwana we andi kale bwaba yali mwana we bwaba yamusaddaaka kati ekitegeeza talinaako gwakola ki gwasaasira kuba senga katonda teyasaddaaka Yesu twali bale tugamba katonda alina ekisa naye yamuwaayo n'agamba agasajja gano agamukutteko sigenda gajjako maanyi ga butonzi gagenda mukola byonna bigakola ki bigagala wakiri n'amuwonyeza mu maaso eyo sibe ekiringa bw'ŋŋambye Alani sibe ekiringa bw'ŋŋambye kakati bw'aba nga teyakikola tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Kyeyongere wano ne Lwasa nsomesa naye baaba koba okozesa
eryalwasa nembolira kanoga nti ndi wano omusomesa kuba abasinga obungi ate bajja kulowooza nti nzize mu entertainment ndi musomesa wa myoyo kati naye kankubuuzayo ekintu lwasa taata onnyonnyole okay nange mba njagala okunnyonnyola naye sibimanyi but nange mbuuza oluusi oba mmanyi kale kyekitegeeza practice y'okugira ebijja bakuta batya okulima ebijja etegeeza ki bagipracticinga batya eyamba ki kubanga gwabyogeddeko wali emabega well and good waliwo kibayita family reunion ndowooza n'abazungu bakikola manyi ebintu ebimu tulina okumanya waliwo kibayita family reunion eyo family reunion yokka esinga before nga temunaleeta kumanyagana eyo togetherness etaliimu competition yeeyo awo osobola okufunira history akwatagana ku family eyo gwe naawe osobola okusomeseza history w'omwana wo nti ono omulaba ono nti ogiraba kabbuli eno nti eno yali jjajja azaala taata gundi nange taata gundi anzaala ono yafa alina emyaka bwe giti yali akola omulimu bwe guti yazaala abaana bwe bati yali abeera gundi era tulina baganda baffe abamu yazaalako abaana e Tanzania yalinako omukazi eno wano omanyira ab'ekika kyo tusisinkana mu boutiques obwo mumayenga mu arcades mu kibuga ne mwekwana n'okwekwana naye nga gwokwana muganda wo wataatawo omuto gwatakolanga ki gwataleetanga mu family eniyo noba kulima ebijja twezaddemu nga tetumanyi ekyo kisooka ne kigoberawo ddala obuseegu mu family. Yes. Kiteekawo oluganda olwaddala. Kati balima ebijja. Boogera ebigambo. Okulima kuliko okwogera. Era mba munyumya mboozi zammwe. Abaana omuto yakubuuza taata ono gwe tulimyeko yaani. Taata ngo bukati ngabo lwa balina kabbuli eziriko amannya n'ebiki. Naye taata ono jjajja ono aliko amannya gundi yali ani. Because bulina kutufulumya. Kati kyo badotegeeza I'm talking to them. How do you talk to them? N'abazungu no bakikola. Ekyaki. Ekyogenda ku malaalo. Ne bakola batya? Ne bafukamirawo ne basaba. Okuba kusinza bafu. Kuba kusaba. Ng'osabani. Omufubo obanga bwe tubanga tukyakkiriza mu bitabo ebitukuvu nga nabyo abaali babikulira abaabiteekawo baafa. Ekitegeeza tuli ku nnono eryegi. Lwakuba mwaba mwagala bafuula nti bo baali banene nnyo nze nnyinza okuba nga nnajjajja wange. Tewubukiza nga yansingira n'abo bonna betuwaana. Nga ye alina bye yakola mu nzibe nga nti omusajja yali muzira. Ngera nze gwe nzikiririzaamu. Rasa. Bw'ofukamira ku malaalo ga jjajjaawo n'okola bw'oti. Nsobola omugamba nti jjajja wange nti nze muzzukulu ogundi. Taata wange ye gundi. Maama nzaala ye gundi nti ye. Nzize wano nga nange nkusaba gw'oli mu nsi y'emyoyo kati. Nze nkyali mu nsi y'emibiri n'emuki n'omwoyo. Nsiyawula kirungi na kiki na kibi. Naye ate gwadda ku side ki emu. Nsaba onnyambe ompabule mu ebyo bye nkola ki. Wondaba nga ngenda kukola ensobi wakirinza okusaa. Wensumagiridde nza okusonga nti ekyogenda okukola ki nsobi bakatonda wange ow'oku mubiri. Onyambe mu ebyo besisobola kutuukiriza mpa okumanya n'okutegeera gwabiyitamu otya okuweza emyaka gino ekinana kuwafiira. Rasa soko ndemukko kale ako kayinza okuba kankutte mukko kayinza okuba kamakulu mukko ogambye okay njagala twogere n'oyo oba ali eyo awuliriza alaba alina byayitamu kano ogambye ogenda ewammwe tandika bwotyo ogenda ewammwe kubijja. Yes. Waliwo ebintu ebizimbe tuyina bye tubonya nga ba spiritual. Ate bali bolide bafuka ddaki spirituals. Okategedde bali mu nsi ya myoyo.
kakati you go there to them, talk to them, tell them how engeri ensi gye kuyisaamu. Bo bagiyita mbatya bakukumanya n'okutegeera kuba kati bo bali mu nsi ya myoyo, bo basemberedde Katonda. Kisobola okutasa mbyoyita. Of course. Kisobola lwansi. 100%. Ekyo kye kikuyamba bw'ovaawo n'olwoka oyingira omuzikiti oba kyaki. Kuba bakuwa ne guidance. Spiritual powers of family zisobola okulemesa kyaki oba omuzikiti. Kintu ekyo buli lw'okireetamu mpulira nga olwaleero omanyi lwaki nkikugamba. Wayaziganya okikkiriza. Era ndi kati kankunyonyole. Kankubuuza ekibuuzo. Omuntu azaalibwa nga yegwe nga gwe gw'omuzaala bw'otuuka ku nsi lwaki kati kankubuuzeemu obutonde bwo okufa lwaki omala kutayirirwa ng'omusiraamu oba omala kubatizibwa olw'okuyingira eddiini okuba omutuufu. Wabula akate siyinza kuwa ansa naye batugamba nti hold on. Mu kusooka wano wonna wobadde tonnatayirirwa wobadde tonnabatizibwa obadde ofugibwani era obaddewo ku lwani. Mbadde musiraamu oba mbadde anti kali okukakasa nti oli musiraamu olina okuba nga ogenza ne bakola nyuma kutayirira bwe busiraamu buki obutuufu onfunye bwe kuba nga oyagala ddiini ezina eddiini endala olina okugenda n'obatizibwa. wali obadde musiraamu naye atannawera teriyo kintu kitannawera, buli kintu kiba kiweze kimala. Ekyo nakyo okategedde oba okafunye. Okay? Njagala we shaping. So akadde ako kambuuliremu Alan nkuddemu n'ekyokubiri. Okimanyi nti osobola okukyusa amadiini gonna g'oyagala naye tosobola kukyusa kikaakyo. Kubombi ani w'amaanyi eddiini n'ekika. Era tukyadisikasinga kyekyo kyekimu. Owuli okyagala okunnumba nkunyonyodde obutonzi obutegedde. Otegedde nti amalaalo ga kitaawo n'ennyoko galina amaanyi mangi nnyo n'okusinga kyakiyo. Yes! Ogambye kirwasa. Amaanyi amalaalo ga nnyoko ne kitaawo galina amaanyi mangi nnyo kuggwa okusinga kyaki mu omuzikiti mw'osabira. Kuba geega kutuusa uliriza gano listen carefully gwe nga tonanyeenya ebyogire by'ekisirusiru. Geega kuyambye okutuuka gwe okumanya n'okutegeera ogani kati eno eddiini entuufu eno eddiini enkyamu ng'oli mu ggo gano goyita amakyamu. Era ekikakyo kyandikwegaana ne kikugoba naye teri ddiini esobola kukugoba. Eddiini teriiko agifuga. Kuliko ba supreme. Supreme waki? Supreme. Owaki nakugoba mu ddiini. Nagamba gwe okuva n'oto kyali musiraamu. Ngani? Muba musiraamu bwa Katonda siwe mwogera. Ate kintu ky'obwa Katonda kiriko bwannannyini. Nena muba nekya buleni yamwe okikulu mwana mwakulira nnyo site. Nze nebaza nnyo jjajja wange masitula nakanjako. Wamma weebale warizinga. Nze saddamu kukwatibwa ku buno obwongo bw'abantu bafala. Nze yammala. Jali. Mwagala. Waka mwina esabo. Osaba dini. Nze sina dini. Kale iwa jokiriza. Sina dini gye nzikiriza mu butonzi na myoyo. Nzikiriza buli kintu ekitonde ku nsi kirina amaanyi gwe gamu nange nnina. Kati ngo bedano boyogero wedde ogamba Katonda nnya Katonda n'amala. Anti obutonzi ye Katonda. Kakati waliwo ekintu ekitonde kyogenda okujja Katonda nti si kya Katonda. Kyovula amusigadde emabega. Alani mmwe mwawulira mmwe mwafuka babuloka ba Katonda mugamba kino si kya Katonda kino kya Katonda naye nga toyinaako buyinza wadde akatikitiki bwe kati komanyi ku kintu ky'obwa Katonda. Twajja ku nsi kuno kusolovinga biki naye twaza kuno twadda kuno ate kutandika kudda mu bya Katonda bya ddiini. Ezo eddiini zitulemesezza n'okutuukiriza ebya Katonda byatutuma. Katonda teyatutumako ddiini. Mana rasa atabuse. Tuddeyo ku nnono yaffe originality. Kati nkubuuze mazima. Kale
atasaba atalina ddiini omusamize lwaki mugagganyi okusinga mu abalokole omukazi nga mama Fiina omusamize atalina ddiini lwaki mama Fiina musiraamu yes Sofia anti olina obuzibu bumu mwagambye omuntu yenna yesembereza ebyalubaale n'emyoyo n'ennono n'emisambwa taba wa Katonda kale ate obusiraamu bumugwatirako naye kimanyi nti gwe muyitane mu kyaki n'abawa obuyambi ne mu kereziya ne mizikiti mama Fiina kani imagine Katonda ye nawa sitaani okuyamba abantu babo obutonzi naye ng'ate mwe bapasita babishop tewali wadde akutta ekikumi wadde neki mulwanira n'ettaka eritali lyammwe ery'abantu obuntu olina akuwa ekyapa ne mukigaana nti yakituwa mbotondi yakituwa lwa kyaki etwala wa bwabba batwala Vatican kali gwe zinjala ombulyawo lunaku lumu pasita wo akugambe nti zino sente ngenda ku meetinga Katonda zino sente muzimpe nzimutwalire si kyekyo naye andi Katonda ku bintu byonna bye mumufaananyirizaako talinaako kyaliko buli kintu ekitassa si kya Katonda era takifuga era lwa nsonga leero kankubulya mazima tuli eno yensonga lwaki be muyita abasawo oba abalogo buli kintu ekitassa bakikolako nga bwe bakyagala bakinyiga omuntu asobola okukunyigiriza emmotoka yo neebanga alani efa naye nga gwe takulwazizza bye be muyita ebizibu bino ebitonde batonda nga abazungu babagamba akagamu kabaita living things. I can use you, you can use me, then we move on. Because we are living what? Tebatondera continue wano. Kati gamba bule mazima ekibonyabonya abantu mpeta. Ako nawo kankoyise nga tunagenda maaso. Omayindi abantu bakolera ensobi mu mpeta zaabwe zibalina ku mikono. Nyoga nti bano embaga bagikoze John. Empeta no girajo osibye ku mukono. Mpingu. Munna akwata oludda lw'empingu naye n'okwata oludda lw'empingu lulabi. Olabi wano tuli? Okalabi? Ye empingu okitegedde. Buli wotunda ku mpeta eno olumya munne ogatunda ku mpingu egenda oluma munno. Naye buli ayitundako natunda ku mpingu egenda kuluma ki? Gwe. Singo omanya nti yayenze. Oba senga yamanya nti gwakoze ki? Naye senga si mpingu eno. Wama batulala ku mukuto guno gwa Cruise Exclusive tetwagala kusukka kwa lunaku olwaleero nga tetunasiibula njagala kusiibula nga nsaba mikwano gya chicken mwenna n'abagoberezi be tetuli wano kuvumirira era nze simuvumirira mwana muto muzaala kubanze first born wange alina emyaka 24 kitegeeza omwana muto mukola ki muzaala aleka kigera ali myaka 24 oba 25 23 chicken ensi gy'oyingidde wakagimalamu ennaku emyaka emeka ensi mwayingidde akagimalamu emyaka emeka ensi irwa eneyo butala omanyi nti no batugamba nti omwana okuva mu buto we paka ku myaka 18 aba alina okuba nga alivinga mu bulamu bw'okuba nga afugibwa n'okubuulirirwa but bw'oweza emyaka 18 okudda waggulu olwo oba okuze ng'otandise okulivinga ensi y'abantu yaffe kati ekitegeeza mu nsi mwali akamalamu emyaka emeka asaasire nnyo kitaawe agimazeemu eri ebbanga ye akamalamu emeka kuba ngambye alina 20 emeka ekitegeeza gino emyaka 2 gyajja kumwozaako biwe emyaka 3 gino gyakamala mu bulamu obwaddala bwe bayita oba reality aleke gizannyiramu agiyiteyo omuzannyo reality ndalamu olwaleero ekusuuta enkya nekkuba akawuna before nga tonnatandika kukwereega ku intaneti kuno manya nti intaneti musambwa gukozesa abalungi ebibi n'abalungi ebirungi saagala kukutwala mu kikolwa kya sitaani nga ye mumuyita ow'ebibi kale tweyanziza nsaba ogende ofukamirire taata wo mwetondere ate taata nkusaba nga mukulu munnange abaana tuzaala mibiri tetuzaala myoyo abazadde mwenna abali abampuliza tuzaala mibiri Katonda yatuwaako kintu kimu bode
soul sizaffe ogwo omwoyo gwa chicken si gwa namba emu naye ng'ate omubiri gwa namba emu. No tuzaala mibiri akagamba ko temukawulira kate kategeeza nti yo soul tevunanyizibwa ku kitaawo bannyoko yo body era kyovulaga nti bw'ofa baga nti mumpe omulambo gwa nkola ki. Yes, kati body ye yatata wa namba emu ye tata ye nanyini body ya chicken but soul mukwano gwange namba emu omwana oyo tuzaala mibiri si myoyo wabula nkusaba naawe chicken banje edda twalina basenga ne bakojja mwe bakojja abali ku TikTok kuno n'abali ku internet muleko okututuguza obuguzi eddagaali ekisajja n'ebyokweyambisa mu buliri mufuke bakojja abaddala mubuulirira abaana by the way abaana okuva mu 2005 mwonna mwenna abaazaalibwa okuva mu 2005 mwetaaga ogendako mu kisaakaate. Tweyanze Mandeja tuline rasa Mandeja otherwise for now ladies and gentlemen sagala kubanga ate nsukka ko nonako rairo se bulungi mweraba.